ganti mukyala mufumbo wabula tali mu ggwanga yagenda kupakasa ali mu Bawarabu naye ogenda mu Bawarabu teyali musiraamu yaleka bbaawe Uganda amusaasira Allah gye yagenda era mwe bali kusomesa busiraamu amaloboozi gye gamusanga n'agwa mu mukwano n'obusiraamu era n'asiramuka kati aganti famire ye mwami we n'abaana be bali Uganda mukomawo kwe ew'omwami ono atali musiraamu gy'abadda mu bufumbo buli oba atuukire waabwe waka bamale okutereeza ebyetaagisa okutereeza. Tumuuzaayoza mwannyinaffe oyo okubanga Allah yamusaasira n'alaba ekitangaala. Alhamdulillah. Ekyokubiri tumusabira Allah tabaara kutala munyweze mu busiraamu kubanga yasanga challenges. Amiina ya Rabbi fenna Allah tunyweze. Ne famire zaalina. Ekyokusatu adde mu famire ye. Kubanga Abi Sufyan ne Hindu yamala tula shahada. Hindu yabigaana era n'amuvuma nnyo n'amujerega obutiitiizi. Hindu gwe twogerako ye mukyala omuzira eyagula omutemu Wahshi ate Hamza radiyallahu anhum jamia. Naye bbaawe Abi Sufyan bw'amala okusiramuka omukyala yabigaana era Abi Sufyan n'addayo n'agamba nti ya Rasulallah ate omukyala ng'atabuse yeeremye si mukambwe mulwadde namugamba muleke dayeeka tiyamugaandayeeka obeeri ne mukyala wo. Oluvannyuma lw'ebbanga ne Hindu najja natula shahada negatta ku umma. Kati abafumbo ababiri era ne bakolerera obusiraamu olukole ate lutagambika gamba oyo Hindu yennyini ate atusomesa n'erimu endala. Alhamdulillah. Tulina hadithi ze tusoma nga mukyalo yaziripoting yabuuziza ebibuuzo ne tufunamu ebyokuyiga bingi. Kati ekyokuyiga ekiri omwo kyesi abafumbo bano ababiri nti bonna balina kulaba lumu ekitangaala ayinza okukeerewamu. Siga nti watudde shahada nti akakati ensonga eriwo eti ne bweti. Kitegeeza nti omukyalo ono mukomawo n'aliraana bba tukakasa nti insha Allah mu bbanga si ddene tuyinza kufunamu ekirungi so nga ate okumwewala kiyinza obutatutuusa ku nsaba Allah ekitiibwa ffenna tulungamye ate atunyweze.